Kale nkwaniriza gwe natulaba omukyalo no gwendi naye olunaku olwaleero bamuyita Bulyaba Rachel ali ku mukono gwaffe guli ogusembayo ye director ow'essomero lino. Ogenda tegeera ensonga lwaki mbaleese. Genda kusaba subscribe nga YouTube channel yaffe ku TikTok following. Omukyalo ono mu mwaka gwa 2024 namusanga mu Buyukwe South Constituency ku kyalo Kisigula ng'alina bucket ya paani ng'akwata paani yo n'amutwala ku ssomero n'amutunda n'afuna school fees ate nga alivinga ne kye tuyita single mother ng'obulamu bukaluba nnyo nga kw'oyo paani gw'atwala ku ssomero kwajja fees ne ssente eziri awaka. Story yo nenkwasa nnyo ennaku ne mushutinga ka clip nenka postinga ku mikutu gyaffe gino. Master gye yakalabira bambi n'ankubira ne mmwe nnamba n'agenda mu kyalo najjayo omwana oyo saaza kakati yamuwa full bursary. So mikwano kyo kiba nabagamba gino emikutu gya mugaso. Ba service providers babeerayo ne ba consumer ninga wabulawo bridge. So ensonga lwaki tuli nabo olunaku olwaleero tunyumyemu master atubulye ebitambula bitya embeera eri etya genda kusaba kya kusharinga. Master nsanyusa okulaba. Kali sewo. Akulaba njagala omumbulizeko era omweyanjulire erinnya lye. Abatulaba mwenna ku TikTok account nyaffe Buyukwe era ne omwana soda. Erinnya nga yenze Mr. Isa. Director omusomesa omutendeke era director w'essomero Holistic Junior School. Isangibwa Kayanja ku luguudo oludda oluva e Kampala okudda e Kinja. Era tuli ku kkubo ku trading center ya Kayanja. So Holistic Junior School somero ddungi nnyo era twagaliza abantu era ng'omwana soda watugambye nti nno Bulyaba Rachel yabanga embeera mutabukidde yalabirira ewaka single mother mami ali omu amala kutunda paani ku ssomero n'ateekayo akatambi ke twalaba ng'era kitambula bulungi n'ankubira essimu omwana soda ne nnyaffe Buyukwe ne bantegeeza bangamba nti wadde tolina ne tukulaba olina omutima gukola ki okuyamba so tuyambireko omwana oyo era ku Holistic Junior School omwana yajja talina uniform. Tukola kaweefuwe ne nnyaffe Buyukwe group yonna ne tumufulira uniform era eriko Bulyaba Rachel VS kitegeeza vision supporter. Wadde nga naffe twamukwatako ne naffe okubeera ku ssomero lyaffe yatuyamba kubeera ku Holistic Junior School. Holistic Junior School ka uniform kalungi abaana balabika bulungi era buli amumulaba yajja era aliwaatu. Omusanga wono Bulyaba nga tumaze okukwatagana ku simu twogedde abantu bakakase gye wamujja. Bulyaba Rachel tumusanga Ekisigula ye wansi mu Buyukwe tumusembeza ne tumutwala ku ssomero ne tumukwatako ne tumuleeta. Embeera yali etya? Embeera teyali nnungi nnyo naye nga ate omwana alaga nti ayagala okusoma kusoma akwagala naye ng'embeera si ya mulembe ne tukubira mami ne tumulaba n'atuwa omwana aga nti massa tumukuwadde omwana wo era gwamuzaala. Kakati muleta abantu bannyonnyole okusoma kakati ekitabo kye watuwa nga ffe bazadde ba Bulyaba kati basale gye watuwa omuntu akitegeera ekintu kye watukolera. Bulyaba Rachel alina basale eri full kitegeeza basale ejjudde kitegeeza nti ku school fees talina kyatuula wadde. Talina kyatuula wabula just mami yagavuga nti master nsiimye mukwateyo ka sabbuuni tuwoze ku ngoye mukwateyo ka sukaali naye nga alina full bursary from that class where she is up to primary 7. This time Bulyaba ali mu P3 yajjanga embeera n'ensoma nga si nnungi handwriting nga si nnungi balina okukwata ku kitabo kye gamba she is not the one who came mumushepinze olungi nnyo. Ebintu bya basale ebyo mwabikolera Bulyaba yekka ne biggwa. Basale si Bulyaba yekka tulina abaana bawerako abamu balina half basary abalala balina full. Ku Bulyaba alina banna alina Dennis ali mu middle class alina full basary naye akuba tazze akyali amulwaddemuuko. Then tulina abalina half basary nabo gye bali bangi nnyo so neteekateeka tuba tugyetaaga naye obusobozi tebubeerawo nnyo kuba nti tukola ekintu ekirungi. Era wano bwe tuli mu ofiisi ya director Holistic Junior School era ogiraba nti terabika bubi naye era ebulamu ebintu. So omulanga gwonna ogubeerawo eri buli omu. Can I mention some people? You can. It's okay. Honorable
Diana woman MP state minister MP state minister Mama Fina so n'abalala bonna tusaba obuyambi tuyambe Rachel n'abaana abalala awamu ne Holistic Junior School somero lyetaaga abaana tubayambe ffenna tuyambire wamu kirezo kya newe manfunyeyo omwana omulala ng'embeera ekuto osobola okunyongerayo basale njikuwa mu bulungi bonna because ffe twagamba tutandike tuyambagane omayambe munne so that's why n'abali eyo mwenna so tuyambagane tuyambe omwana ono nga tuyamba n'abalala ffenna ku Holistic Junior School. Gwatulaba oyinza ogamba naye soda watugamba omukutu baguyita nnyaffe Buyukwe naye ate kayanja kiri mu mukono ono omwami nina omwesibako ate nkyamwesibako nnyo koza abalaba vidiyo baali bangi n'ab'omu Buyukwe abamu ne bankubiranga naye ne batatandinga app naye Mr. Issa bwe yakuba yatandinga app omwana n'amuwa full bursary kati owuwo abaki ensonga lwaki tugenda mwesibako era abalina abaana kwetula wano mugweta mukono yonna muleete abaana basoma bulungi essomero lyakatandika naye buli kimu kiri bulungi tuwagire Mr. Issa nga naye bwe yakola ki bwe yatuyambako abankubira mwali bangi naye yavaayo okuweerera lekyo ono yekka so nammwe abali eyo ng'olina omutima ogwagaliza kindly abaana gye bali abatalina mwasirizi mubakwateko mubaleete maaso olina ne boarding boarding weeri kuva primary 1 paka primary 7 boarding ne boarding bas kati kanjigera mu mukulu how are you? I'm fine. Amanya bakuyita Nze byabalecho yali avide wa kisigula kiri ludda otyo kwogera sinyabo otyo kwogera bukunja mpozi wali okola ki ng'okyasomera ku ssomero ly'ekisigula ali ntunda paani kati nga paani oyo nafunamu sente ezimpeerera dadi gyali iye omuwuliza abasasulira ku fees nedda mami ali ali mama ye mulungi okusoma kutambula kutya kutambula bulungi bwogerageranya eri ewaffe essimu gye wali ne wano ku Holistic waliwo enjawulo oli waŋŋamba ndeete kabaketi bakasitoma abalaba bangi walikyali kiti kabaketi kati wakeesonyiwa sebo oli yaŋŋamba nti ndaba bakasitoma neno bangi tuleete baketi tuddemu okuba paani kati kitegeeza ne mentality egenda ekola ki ekyuka luli alina kye yaŋŋamba kyayagala obba mu future mu kusoma yagala kusomerera kubeera ki yogera nnyo wagala kubeera ki omaze okusoma ogala kubeera musawo oba musomesa tubuli ekiweegomba okuba musomesa oli yaŋŋamba musibi wa nviiri wasaaloni kati bigenda bikyuka webale kuba mwana mulungi webale kusiima njagala neebaliza abakulala yeebaze director n'essomero bonna yeebaze Dadi Issa webale Dadi Issa okumpeerera okungulira ebitabo ne yunifoomu nembeera ne mu kisubi obadde sigendangako mu kisubi walinga eri mukyalo ngaobuutakagere kati sebe oli noosobola nga big boss mami mugambe ntya nga muwulizaawo ngambe kati nsoma bulungi naye ebintu mu kiraaso bitegeera ki ekyasinga okusumbua nga wakajja ku ssomero lino ng'ovudde eri nali sirina magezi kati waliwo enjawulo kyemumanyiko wa bigambo bitono bigambo bitono kati omwana soda bwemulaba mugambe mugambe mutumidde yaliwa yeyo omwana soda ali wano kati lwaki tongamba akutumira esimu fresh kid wamulaba iye kiki ojjukira ku fresh walaba ekyakunyumira ku fresh kid yenna yanyumira kayimba kiki yayimba yakakunyumira
enamba njagagenda mu Facebook nagenda odigidde yansi byakoleka so master mpozi mulina akatalekeka niffe twagala kwerekereza omukulu agende mu kibiina asome. Okay, nkozi akasembayo njagala okwebaza abantu bonna abatukwatiddeko ne uniform eno era mukutuganya ffe buyuke gwakola omulimu n'omwana Soda ne ttiimu yonna twagulira wamu ne tuyambagana. Omwana wadde ng'alina outing era tukube essimu nyaffe buyuko aliwa omwana Soda aliwa ne ttiimu yonna awamu ne director wa Holistic Junior School Mr. Isa era akasembayo njagala okuba guno mulange eri abantu mwenna Mama Fiina His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, Prime Minister Nabbanja, Pastor Bujingo, so n'abantu mwenna Minister Diana Mutasingwa mukwano tukusaba tulambuleko ku Holistic Junior School tuli bantu bo tuyambe omwana ono w'obuwala because the girl child is the future of the nation. So mu bwimpimpi bebaziza nnyo kuba nti tuzeeko wano byaffe buli kukyalirako Holistic Junior School. Batukoze obulungi era video tugenda gibateerayo nga abakulu batukubiramu ka dance batu entertaining nga tunyumirwamu ng'abaana kubeerawo nga tunyumyako nabo. So ngenda kusaba gwalaba video eno mukwano nti wadde director yatuwa full basal omwana asoma bulungi ne wabeerawo ebintu ebiyingiramu bitabo sukaali sabbuuni uniform ekaddiye ngatto n'ebikozesebwa domestic obulamu bwa bulijjo. So osobola tugambira nti sabo director oyo mwana tamu eno sukali yenna muguze ebintu ng'ebyo bagenda mutuwa situlu mutukubirako era bwo yagala namba director agenda kugisoma nibo batojiwulidde nange osobola okunkubira nenje kuwa basomere namba tovewa namba eri 0702 21 8308 namba ya director. Mubeere bulungi Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Amin. Bangambirako bye bye. Bali ngambozi bosibula Efe, ata bakulaba. Bati yeno. Bali Kampala bali kubona. Tobala. Obala? Bali. Bye bye. So tumumaliriza. This one is the deputy. What is your name? My name is Birungi Joyce. How old in class? Primary 6. Ani abakulembera? Swamad. Swamaga? Swamad. Swamam? Where is Swamam? Swamad. Hey, you are the big man in Bongago. Lwaki okulembera bantu? Kale, ani agenda tuyimbiramu? Anga tunagenda. Ani amanyi TikTok? Kati genda buuza omu. Muwanike emikono nga manyi TikTok, sicho? Tusokera kwani? Wanika omukono togujjaayo. Kato, Who is your favorite TikToker? Tata Shimbo. Sorry? Tata Shimbo. Lwaki? Because he can play very well. Gwe oyagala? Who is your favorite TikToker? Patricia. Who is your favorite TikToker? Ani? Kenny Moves. Kenny Moves? Wamumanyirawa. Ani omulala? Ani angambye? Who is your favorite TikToker? Celine omuto. Who is your favorite TikToker? Chimbowa. Who is your favorite TikToker? Bomboka. Who knows Bomboka? Who is your favorite TikToker? Omwana Soda. Onagambye omwana Soda. Ono tumukubire engalo. Era wulira agambye omwana Soda tumugulire kipa ya soda kuba ate ebyo ebituufu. Mukubire engalo towulira nnogu. Who is your favorite TikToker? Celine. Who is your favorite? Mama Nalukenge. Ani amayi Mama Nalukenge? Azanya biki? Who is your favorite TikToker? Queen Karen. Musoga. Ona ayenda ino Musoga. Oli Musoga? Oyenda bwende Musoga. Who is your favorite? Onagala Pastor. Who is your favorite? Celine. Babeka bagala Celine emikono mu bbanga. Who is your favorite? Kati yere kyo tugenda mubuuza yeye akava ekisigula tamanyi bya TikTok. Sikyo? Lejo ina favorite TikToker? Ani? Ono tumugulire soda gambye favorite TikToker we nyaffe buyukwe. Lejo tumugulire soda mama omwana ng'obuwala. Yamanyi. Who is your favorite? Patricia. Who is your favorite?
ono agambye wasibbi katugende ku kyatulese baliwo abagenda tuyimbiramu baliwo agenda nekyo ogenda tuyimbiramu ogenda tuyimbiramu kayimba ki jangu nekyo musirike muwulire nekyo agenda tuyimbiramu kayimba ki ogenda oyimbi basebo ne banyabo lekyatulimbye alina kayimba ogenda tuyimbira kayimba ki bas ono agenda yimba ki Nawolovu agenda yimba ki bas tandika musirike muwulirize simbula ki Nawolovu onyumidde njagala kulabe buli kadde tetukuwulira ddamu nga tukuwulira onyumidde njagala nkulabe buli kadde n'amasolera ne balowooza ntamidde tuzivuga tuzitalekayo mu bazadde balaga ku muntu eyafuukirwa ekirwadde omutima guba gukubanja buli kadde Nawolovu wangi ontambuliranga Nawolovu Nawolovu shobalabanga ndi musanyufu Nawolovu bimba obimbiranga Nawolovu Nawolovu shobalabanga ndi musanyufu amazzi bakuwe oba toyagala bakuleke oyagala kudeera basi bakuwe oba toyagala bazireke ukankeera asante obadde ukankeera amanti obadde Nawolovu fenna ontambuliranga Nawolovu Nawolovu kiriwa kyobalabanga ndi musanyufu Nawolovu kitambula kita tambula mutwabe kyobalabanga ndi musanyufu aliwa dansa ani agambye tuyimbira akapati ani agambye wakapati waliwo yangambye agatukuba akapati ali luddawo wakapati kale yene other song ani amanyi akayimba konna amanyi ki jangu okube Muzaffalu baasi ono agenda tuyimbira Muzaffalu tuwulirize Muzaffalu Deyamino come and shatter they me come gaza boss kalore me ya come from Scorpion ganga anti te batugamba you know Feron Beast Rabise Master by Zavalu yali mukubi wa pole nga tukagoba fena ku street zo karerwe na baledi yo mu China agitwale kumba ba China abanji mu matwale yalaba bametola kumbe bamulavye mu ba China mulimo w'emigere company yaleze tuladagala katale bakituze bakungana basembede balabe kumukunya kunyango muniga yechuse fefeta musawo ino njifunye obuswabula ba Muzaffalu yewaze azze ku China mamusindise takomyo kwa mulangide cherupe amusabe bato bajiba wadde Muzaffalu ku balachada atulaze ngayo China funyiza dabo judo Muzaffalu kulumba bamuwadda bo judo chau chingchong yebakirawo tulo bwe bakuba ku machaya yimuka kiro yatekako kapalo mu kusale kubo bamukuba byuma katali mulago ku kitanda apocha tumukubireko engalo wa Muzaffalu pocha bindu tebimukosanga wo manyita ke yalino gachoma atatwala kapina ke yasigaza jayo bullet ayiwa kalufuzi unya dokita yeyisa uliraga mukutagula ayagala okulabisa Muzaffalu teyamulinda musanyala fefeta mwambudezi zeze yayambala okufuluma gwe gatoyinza na kumawula yamala yonga musawo akasimu yekubira tutudde wa komanda oje kumwala Muzaffalu yewuya akasimu ankubira ambuuza mulio konze kumwala kyamu mubuza wawonyotya koyenkansi je nkubulire nti mponye ntya kyaba yakatuuka ejjamo kutuuka osamubuze sawo y'omusawo eriwo akuna kwogera uyo kukabangala gagaza bosi njogera ne osema bali negayirira ampe police bondi wakiri antemya kanaga ogwana kyabiri chekera musawo ngani namuchebiri ayagala omanye kyaddako sigala kweno tukube tambula ndongo ye Kampala kyata yatambuza you know Badman Gaza Scorpion ganga nte batugamba mwerinda wabiyigira webe byoyimba obera ludda buyukwe je wabiyigira ebyo tumukubireko engalo ani alina akayimba akalanga tumaliriza aliwo wa agent duka ambira Suniru tukubireko Suniru engalo z'amaanyi
tumuwage Suniru, Suniru. Akulukuta. Bas, bagambe gwasinga okulukuta ogenda tuwa kayimba k'ejjenje. Kwata microphone okulukute otuna mu kamera eri. Morning. Morning. How are you? I'm fine. Where's Gwani? My name is Kayasuni. In which class? Primary 7. Subira funa bumeka. Buna. Mukubire kenga yagala buna. Agenda tuwa first grade. Kati tuwulirize. Bas. Egera nnyo. The agent. Ewaffe gye nava etooke twalanga ddume nga kawunga tekubanva nakula nine gume nga jigiriza nkutagula nkutulunyanga bonemerako nkwambula nze asinga okwagala okulya nze asinga osabasiga baana naye ate bonnyima omukenkufu nkutabukira wotyanga lwaki wanyimye lwaki wanvumye wetwalwanye erinnya wali nsimbe lwaki wannumye mbabuuza naliko mama babuuza naliko papa gume ejenti wa gume kulukuta na gume gwe batuuza wansi ku ttaka mba kulukusamba serengesa mba kalabalabaleka kunyo kubetera mungende mpola mpola akwati migwa koloboka noloza ndi chikompola amasomesa bakade na batone bawo omukenkufaze buuza lwaki wesika wenkulukuta ne mwatuka mbaleka bakugwane bagambe ejenti uya duka ntafutuka kafutuka bwaita mazowani gati katono tukalugafutuka kati kwefuuya tandikososotola tambulance kati dankalambire chikulo Uganda batusomera bubwengula lugafiro nkulebere gwago bachitonde kada endi mukubire kengalo z'amaanyi atani amanyi akayimba ka gospel kamu tugende akatuwemu ani amanyi kana kayimba yebaza amakubo gogadde oba tukayimbiramu ffenna are we ready? Are we ready mbere kwa ya master? Kale ani omulala amanyi mu akazindalo nga yakakutte basi tugenda kuyimba basebo ne banyabo tugenda yimba kuli kusuuta are we ready? Webaza amakubo gogadde webale sala zotazemu nebesale notobimpa ondaze nti gwe Katonda olumpisa webale kuba tebumazeewo n'abandese ne bagenda zemmanyi olina oluyimba lukusuuta ekitibwa kikugwana webala amakubo gogadde tugende wamu ndowooza mu magezi gange ntobacokola sumi mu mutima gwange nabo busuka nekanesera ng'olumuwabula oluyimba lukusuuta twandesala byonna bewampa gwe wabimpa kusaba kimompe twasi mu mutima gwange ngemanyo kiraba nti oluyimba lukusuuta tukaddemu tugenda kaddamu nga tuyisere nga tukuba engalo ulumi mu mutima ninako tugendera kumwe nkwebaza amakubo gogadde webale sala zotazeemu nebesaba eno tobimpa ondaze nti gwe Katonda nkwebaza bulumi mwompisa webale kuba tebumazeewo n'abandese ne bagenda temanyi olina ensonga oluyimba lukusuuta ekitiibwa kikugwana luno oluyimba lukusuuta gogadde zonduze jina ensonga ndowooza mu magezi gange bulumi mu mutima gwange nabwo busuka tonkaneserera ng'olumuwabula oluyimba lukusuuta bena bewampa gwe wabimpa tusaba kimwompe bulamu nsi ekoma lati mu mutima gwange notusaba oluyimba lukusuuta basi kakati njagala mfuneyo ogu amanye oluzungu agamba abagambe mwebale kutulaba abanyaffe buyukwe amala abasiibule ffe tuve wano nfuneyo omu ono yasobola agani who can speak you thank them for watching us then after you say bye bye to them ffe tuve wano si bwe kiri osobola ono abiganya where is the Edgar obululu waffe tetwakuwa bwa bwereere oliwa basi ogenda bebaza otulaba obajukize nti tubadde ku Holistic Junior School after you say bye bye to them ne mwalina akayimba kamwe ka anthem temukatuyimbiddeemu
Master akakulembere. Good morning everybody. Good morning this is Holistic Junior School. This is our team. In team yaffe. My name is Isa Abdul Hamid. Teacher, professional teacher and director of Holistic Junior School. Nebaza Nyaffe Buyukwe, omwana Soda ne team yonna batukoledde omulimu. So for now we are going to present our school anthem, Holistic Junior School anthem, and I'm going to be the leader. Enda kulemberamu. 1, 2, 3 and go. Mr. Isa the writer, 1G, Holistic Junior School, Kayanja, Holistic Junior School. Holistic Junior School, Kayanja, in Mukono district. Highway, Kampala to Jinja, Holistic Junior School, Kayanja, in Mukono district. Mr. Isa, Director, Kawadi, caring and loving. Come to Holistic Junior School, a fast ready material. Come to Holistic Junior School, a fast ready material. Holistic Junior School, Kayanja, Holistic Junior School. Holistic Junior School, Kayanja, in Mukono district. Highway, Kampala to Jinja, Holistic Junior School, Kayanja, in Mukono district. Caring and loving. Holistic Junior School, a fast ready material. Come to Holistic Junior School, a fast ready material. Holistic Junior School, a fast ready material. Holistic Junior School, Kayanja, Holistic Junior School. Holistic Junior School, Kayanja, in Mukono district. Along highway, Kampala to Jinja, Holistic Junior School, Kayanja, in Mukono district. He and my daddy, caring and loving. Come to Holistic Junior School, a fast ready material. Come to Holistic Junior School, a fast ready material. Holistic Junior School, Kayanja, Holistic Junior School. Holistic Junior School, Kayanja, in Mukono district. Kale bangambe ntulinawo badansa tetusobola genda nga tebatusiniddeemu badansa baliwo naye dansa mulungi basi tubawe eddiiro tugaziwe omu katusinemu eddakiika emu tubeera mbeera emabega tubawe vibe tubakubire engalo haya basi selector tuwe. You're going to face the other side. Are we ready? Ololole sawa ya kujagana ati sawa ya kujanjawaza amaziti yombezimu oya oyombeze birungo kuba nana ombeze byanye afonda shije birungo naba ombeze baganga lego kupire la mesi ulichomala onsiba kupire la makuba Yana jomo kazi chakutemeri
mama sokali otigandeke ekyobulungi gwe wamegga n'oluma kuba mukeka kwekalandani mama nyabo kunefuta nawe nalu Akasemba yote hata kwa wanza Sipata lecho wangeno baba lecho bakule anyala lecho kakati kabatuwembo wekinyanyanya akatete bero tuvewa hata tuvire wekinyanyanya ulira tukoleko tugenda sibula naye bagambye fena tukubaka ki akapati kati obuuka bwogenda wekiri haleluya aha kuba akapati nga bwe mwagala nsingo kati tukoleko abagamba tukubaka akapati abagamba kaba nawe nsingo bangi abagundi bakapa yes kale
Members, thank you so much for that entertainment. We shall meet maybe another day. Are we together? Yes. So everyone can go in her or his respective class. Yeah, but together. Bye bye.